obulungi n'ekisa bitambudde naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe kubanga ebyo Mukama Katonda bye yatusuubiza mu nsi eno erabika nga etabanguse ate era erimu ennaku ennyingi. Naye tusanyukire nga bulijjo Mukama waffe kubanga atunyweza n'ebigambo bye nga bwe tubikuleetera mu Bayibuli egamba ki okutunyweza n'okutuleetera essanyu olw'obuwanguzi mu nsi eno. Nkwanirizaako mukwano gwange omulabi waffe wa program Bayibuli egamba ki webale kujja kutuukirawo mu kaseera kennyini we tukwetaagira kubanga twakwata endagaano twawandiika endagaano gye tutaateekako mukono wabula twagiteekako amaaso n'amatu nga tukkiriziganya okubeerangawo mu puroguramu eno okulaba nga tweyongera okuyiga ekigambo kya Katonda tusobole okubeera abawanguzi mu nsi eno. Webale kutuuka jangu ne Bayibuli yo n'ekkalaamu n'olupapula weewaawo ekitabo mwogenda okuwandiika ensonga zino kubanga kya nsonga okuziwandiika tuddayo ne twejjukanya ne tweyongera okwetegereza ensonga n'okubikkula ebyawandiikibwa okulaba nga tukakasibwa nga bwe tubeera tuyize. Olwaleero tugenda kubikkula mu bikolwa by'abatume essuula ey'okutaano olunyiiri olwa 29 ng'agamba nti naye Peetero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Abantu bangi nnyo mwana wattu abeettanidde okuwulira ebigambo by'abantu bannaabwe ne babissaamu ekitiibwa ne babigondera nnyo nga kiringa nti ge mazima agayimiridde ageetengeredde. Naye ate bwe bituuka ku bigambo bya Katonda ne babibuusabuusa ne babyewuunaganyaamu ne birabika ng'ebitalina maanyi gye bali. Naye mu puroguramu eno Bayibuli egamba ki tukuleetera ekigambo kya Katonda nga bwe kiri mu mazima gaakyo kubanga Kristo gwe tukuleetera ye yagamba nti ye kkubo n'amazima n'obulamu. Kati oyo gwe tukuleetera mu puroguramu eno okusobola okumutegeera n'ekigambo kye nga bwe kiri mu bujjuvu bwakyo. Kyeva nkusaba nga nkwegayira nti okyagale kubanga ekyo kye kitwolesa Katonda waffe ate era kitugwanira okumusinza n'okumuwulira n'okumutegeera nga bwe kigwanidde. Olwo tulyoke tubeera abatukuvu be ate era nga tuteekebwateekebwa olw'obwakabaka obw'omu ggulu. Nsanyusa okulabako mukwano gwange webale kutuuka Maureen Namutebinze mbeerawo mu puroguramu eno okugikwanjulira ate era n'okugikutuusaako mu mbeera zonna. Abali ekumpi n'ewala mwena tubasanyukira mwebale kubeerayo nga mwagala puroguramu yaffe. Tulina bafans bangi abali ku YouTube tetubala, abali ku TikTok bayitirivu, abali ku Avento Media n'abatuula ku Telefayina puroguramu nammwe muli bangi ddala. Mwebale nnyo okutwagala, mwebale okwagala ekigambo kya Katonda ate era mwebale okuyiga kubanga eno puroguramu y'abamanyi ate era abaagala okwongera okumanya Katonda n'okutegeera ekigambo kye nga bwe kiri. Kale nkutuuseeko n'olwaleero ate era sizze nzekka ntuuse n'omusumba Ivan Sebagala Samuel nga Mukama waffe yamutuwa mu puroguramu eno tusobole okutambuza ensonga zino nga bwe tuzitambuza. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Musumba weebale okuwulira eddoboozi lya Katonda. Mukama atusaaside okutuusanga ebigambo bino gye tuli. Amiina. Essebo. Mukama wakisa. Wakisa ddala. Twebaza Katonda olw'okutukuuma nate kati wiiki nnamba. Bwe kiri. Era twebaza kubanga atulabiridde. Ate twebaza kubanga atuleese wano olwaleero okuyigiriza abantu be. Tusaba atulungamye. Ate twebaza n'abalaba n'ababuuza ebibuuzo. Tugumya abo abaabuuza naye nga tebinaba kuddibwamu tujja kubanga ne bino bye tuddamu byabuuzibwa dda. Ekirungi nti ate ebimu ku bye wandibuuzizza bye bino bye tuddamu. Abantu abamu balowooza nti ekyo kyokka kye yabuuza kye kyokka ekisaana okuddibwamu naye tamanyi nti ne bino bye tuddamu ate osanga yandibibuuzizza olunaku olulala. Ate oluusi tuba tuyigiriza kino ne tuddamu n'ekyo kye wabuuza oluusi mu butali bugenderevu. Kale nokkiriza otugoberere saba Mukama akuwenye omukisa nga tuyiga. Amiina. Kale tugulirewo puroguramu Musumba. Tukwebaza Mukama kubanga otuwadde obulamu. Weebale okutukuuma n'okutulabirira. Eddoboozi lyo ligenda kuwulirwa. Mwoyo omutukuvu kaatulungamye. Tugeziwaze mu magezi agava mu ggulu. Kubanga bye tugenda okwogerako bibyo gwe wabirungamya. Tulungamye ffenna tubiyigire wamu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Amiina. Ekibuuzo Musumba. Abuuzizza nti mwaka ki
oba ddi ekkanisa ya Seventh Adventist lwetandika? Ddi era yatandika na mutume ki? Era yatandika na mutume ki? Kize mu Luzungu. Okay. In which year did the SDA church start? Yes. And with which apostle? Okay. Neyanziza nnyo. Esebo. Ekibuuzo ekyo kirungi. Kansubire nti yakibuuzizza awulira Oluganda. Kuba program eno tuddamu mu Luganda. Kituufu. Naye nga twagala okumwebaza olw'okubuuza. Ekisooka ebintu bibiri. Ekkanisa tebaako ntandikwa ya myaka. Okay. Ekyokubiri, ekkanisa tetandikibwa mutume. Okay. Ebyo ebibiri si bituufu. Kubanga si ya mutume. Kubanga ekkanisa si ya mutume. Okay. Ekkanisa ya Katonda. Ate Bayibuli egamba nti Katonda ye Alpha ne Omega. ate ye Omega. Taliiko ntandikwa, taliiko nkomerero. Olwekyo ekkanisa teweebwa kiseera nti yatandika mu 1720 nedda. Ekyo buba bulimba. Naye nja kubalaga maybe erinnya. Ekkanisa okufuna erinnya. Erya Seventh Adventist Church. Ekyo nja kubabulira omwa kubanga ali erinnya. Lyaffe ffe twaliteekawo abantu nga waliwo ensonga zenja okubalaga ate era nti reflecting ekyo ekize kibeerawo ebbanga lyonna ekkanisa lyebeereddewo. Naye njagadde nsooke mpa ekifaananyi ekyo. So ekkanisa terina mwaka gwe yatandika ate ekkanisa tetandikira ku mutume yenna. Era ekkanisa yonna erina ebyo ebibiri eyo giveemu. Tetwetaaga kugibeeramu. Kubanga ye erina entandikwa erina ne gwe yatandikirako kati eyo teriwangaala. Era yagalaga nejja kukoma. So kyekyo. Ekkanisa, ekigambo ekkanisa kiva mu kigambo eky'Oluyonaani. Naye nomanya Oluyonaani lulinaanyo Olulatini. Naye kale katukozese Olulatini. Ekigambo ecclesia. Kubanga ne mu Luyonaani era bwe kiri kiyitibwa ecclesia. Ndowooza ne waffe gye kyayitibwa ekereziya. Ekigambo ecclesia kitegeeza a calling out. Okuyitibwa okuva. Nti Katonda bwe yatonda ensi n'agiteekamu Adamu ne Kaawa, be bantu abamusinza abaasooka. Ekitegeeza nti abantu abaasooka okubeerako abasinza Katonda yali Adamu ne Kaawa. Naye ekibi bwe kyajja ne kitaataaganya enteekateeka eyo ne kiwamba ensi n'abagirimu. Katonda n'aba nga yeetaaga kuyita bave mu kizikiza eky'ekibi baddeyo ku nnono ya Adamu ne Kaawa ey'obulamu obumusinza obw'ebbanga lyonna. Kati awo weva ekigambo ekkereziya oba ekkanisa. Olwekyo ekkanisa tetandika ku mulembe gwaffe abo abazze bayitibwa Katonda okuva mu kizikiza eky'ekibi bajje bamusinze mu mazima. Tubasomako kuviira ddala ku lubereberye gamba Aberi. Kyovulaba nti mu Ebbulaniya essula y'e11 agamba nti olw'okukkiriza Aberi. Kubanga buli abayingira mu kkanisa ya Katonda bagiyingiramu lwa kintu kimu kyokka, kukkiriza. By faith. Era awatali kukkiriza teri muntu ayinza kusanyusa Katonda. Bayibuli bw'egamba. Abakkiriza tebatandise kati. Abantu abakkiriza Katonda tebatandise mu 1600 oba 1400 oba 23 AD. It is a lie. Abantu abayitibwa okuva mu kizikiza, ekizikiza tekyatandika mu 1700. Ekizikiza kyatandika eri ensi yakagwa. Kale n'ekkanisa n'abayitibwa okugibeeramu nga bajja lwa kukkiriza nga n'emyaka teginnabalwa. Kati ekkanisa gyeva. Kati awo nkuwa ekkanisa eya Seventh Adventist Church gyeva eveeyo n'ebeeramu ba Aberi. Okiraba abukano n'abayita n'ebeeramu ba Nuwa olw'okukkiriza Nuwa. Katonda n'amuyita mu kiseera kye okuva mu nzikiza ey'ensi n'amugamba zimba eryato, oyo n'awona. N'ebeeramu ba Ibulayimu n'abayita okuva mu nsi z'ebo be Mesopotamiya gye baali basinziza ebifaananyi n'abaleeta bamusinze ku lusozi Moriya era n'afuuka Katonda waabwe.
era okuva mu bo n'akolamu n'eggwanga ddamba eriyitibwa Isirayiri. Era Isirayiri n'agamba nti mmwe nabaawula muli bange, nabayita mu mawanga gonna mbeddize. Eyo yonna kkanisa. Era ekkanisa eyogerwako ne mu kitabo kya Bikolwa by'Abatume nti oyo ye yalina ekkanisa mu ddungu. Ne mu ddungu ekkanisa yaliyo. Kati ekkanisa tetandise mu 1700 nti mbuulira ddi. Eyo yonna yali kkanisa ebbanga eryo lyonna. Mu buli mulembe ekkanisa ezzeebaawo era ng'etambula. Ne bw'amala okuyita Isirayiri eggwanga ne lijeema ne bagaana okuyitibwa kwabwe, Katonda n'ayongerako level ey'okuyita kwe. Omanyi yatandikira ku Ibulayimu n'ayita muntu, bwe yamala okuyita omuntu n'ayita family, bwe yamala okuyita family n'ayita eggwanga, individual God, God of Abraham, family God, Isaac and Jacob, national God, God of Israel, universal God through Jesus Christ. Kati Katonda azaagaziya parameters mwayitira abantu mu kkanisa ye. Kati Yesu Kristo bw'ajja n'afa ku musaalaba Gologoosa n'agamba nti kiwedde. Kati obwakabaka bwa Katonda ne buba nga tebukyali bw'Abayudaaya bokka ab'omu musaayi, ne bufuuka obwa buli muntu yenna mu nsi akkiriza Katonda. Kati okukkiriza okwali ku Ibulayimu oli Aberi eyasooka kwe kumu n'olwaleero kwe kufuula Morin ekitundu ku kkanisa ya Katonda. Kati ekkanisa ezeetambula mirembe. Nyagadde kukola samale kubanga twafuna programu namba njogera ku byafaayo bya kkanisa byokka. Oyo ayagala okubimanya agende ku Avento Production mu YouTube ajja kugisangayo. Awanuleyo programu namba. Naye mpise mu samale okumulaga nti ekkanisa teyina mwaka gw'ogiwa. Oba oyagala kugiwa mwaka giwe Adeni, simanyi oba onaagiwa mwaka ki oba 00 simanyi kyonaagiwa, but the thing is ekkanisa teyina mwaka gwe yatandika kubanga yaviira ddala eyo. Kati Yesu bw'atandika ekkanisa nezimbibwa ku ye yennyini kyava agamba nti ndizimbe. Nolwo katulusome kuba mulimu abaddemu ekigambo ku mutume ki ndoza lwo katulusome ebikula mu Yokaana nasoma essula yakumeka 16 Matayo. Soma Matayo. Some olunyiriri awo. Matayo essula ya 16 olunyiriri olw'18 agamba atya. Matayo 16:18 soma. Nange nkugamba nti gwe Peetero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno, so n'emiryango egy'emagombe tegirigiyinza. Yesu ayogera ku Peetero, agamba Peetero, nange nkugamba gwe Peetero, kugamba gwe Peetero, nange nze Yesu ekkanisa yange ku lwazi luno. Olwazi ye Yesu Kristo. Lwaki? Waliwo ekigambo kituyita Petros ne Petra. Petros means a stone, not a rock. Kaakati nkugamba gwe Peetero, gwe jjinja, nti nze bwe ndituuka okuzimba ekkanisa yange olwazi ngenda giteeka kuno, n'emiryango egy'emagombe tegirigiyinza. Nywezaawo nnyo musumba watabula. N'emiryango egy'emagombe tegiri. Ekkanisa ya Yesu Kristo yazimbibwa ku ye, so si ku Peetero. Si ku Peetero. Ekirimba ekyakasinza okubeera ekinene ekkanisa ya Ruumi kye yakola okusobola okwerinaanya abayigiriza ba Yesu kwe kwesiba ku Peetero. Kumanyi waliwo ekibuzo ekyali kibuza nti obwa Paapa bwavaawa. Kubanga tukimanyi bulungi nnyo mu byafaayo nti obwa Paapa tebulina connection na Peetero. Kubanga obwa Paapa bwatandika mu kyasa ekyokutaano. Ekyasa ekyokutaano BC
tumanyi bulungi nnyo nti mu mwaka 476 AD sorry 476 AD Ruumi lwe yatandika okukutukamu entalo ne zibeerawo ez'okugiyunayitinga amaanyi gaayo gasigalewo olwo nga Ruumi enkaafiiri eyaba Siza Bakayisaali n'abalala bonna eremeddwa ng'efuuka Ruumi ensomi oba Ruumi ey'eddiini. Bishop of Rome eyali omukulembeze ali politiko n'alyoka ayingira mu nsonga ezo bw'aziyingiramu n'alyoka asapinga obuyinza bw'ebyobufuzi n'olyoka tofuna obuyinza bw'obwa paapa n'ekitiibwa kyennyini eky'obwa paapa tekyaliwo okutuusa mu kyasa ekyokutaano. Oba abantu baagala basome ebyafaayo bagende basome ebyafaayo ebya paapa eyasooka era bababuulire paapa eyasooka erinnya lye yaani era wa mwaka ki. Ogenda kukitunuulira nga wakati we ne Peetero waliwo emyaka gikunukiriza 305. Kati ekibuuzo kibuuza wabanga yasikira Peetero emyaka 305 abasika baaliwa naye oluvannyuma lwa byonna ng'ebibuuzo bizze bingi tinaye gw'ovaawa eyeyita omukulu w'eddiini yakati ndi mu luse lwa Peetero. Ekyokubiri Peetero yali mu Yudaaya ate omusika wa Peetero ye mu Ruumi. Kakati yamuzaala buzaazi kale katugambe kati yamusikira mu kuzaala ani yamulonda nti gwasikidde Peetero. Peetero bwe yafa mu byawandiikibwa mu bbaluwa ya Peetero gwe olaba agamba nti ngenda kuleka omusika gwe olabako gwe baalonda nadda mu kifo kya Peetero ataliyo era musajja ato baamala omukomerera Peetero baamukomera nga atunudde wansi awo twakoma okumwogerako. Kati omuntu yenna eyeesiba ku Peetero mbunaffe obwa paapa buva ku Peetero alimba anti ndowooza era kiri kyonnyonnyodde Musumba obutamanya njawulo ya Petros ne Petra. Kati ebyo byonna bintu bikulu olw'ekyo kikyamu si kya Bayibuli bulimba okulinaanya obwa paapa ne Peetero tebirina bwe bikwataganira tebibanga nayo bali beerinaanya musajja wa mu Bayibuli kwasaapinga buyinza bwakulembera ddiini naye mu kuyigiriza kw'ebyawandiikibwa ekyo kikyamu. Bantu bakkirize nti nga bwe twabagamba bwetyo ne ku Krismasi twatandika dda tebannanga ekintu kino kifu Yesu si kwazaalibwa tekisoboka Yesu kwazaalibwa Yesu kwe yazaalibwa kati bakkiriza tekookuba amaziba Yesu si kwe yazaalibwa ne kino bajja kukikkiriza mu maaso eyo naye ffe kasita tubagambye. What am I explaining here? Nti ekkanisa teyazimbibwa ku Peetero, ekkanisa teyazimbibwa ku mutume yenna era yabuzza nti SDA Church which apostle ekkanisa tezimbibwa kwa apostle baapostle bonna baafa ne Peetero yennyini gwe bagamba mpe emiryango gy'amagombe tegiri giyinza ate Peetero gyamuyinza. Kale ekkanisa ebeera nga azimbibwa ku muntu ng'ate amagombe gaamumira tukiraba. Kati tubatya nga twazimbibwa ku Peetero ng'ate amagombe gaamulya kati oyo akolifayinga okuyingira mu lunyiri luno ali omu yekka oyo amagombe n'okufa gwe bitasobola Musumba Yesu Kristo. Kazi aposo abeerani aposo abeera mutume abeera mutume kati babuuza nti mutume ki ekkanisa kati Musumba ndi mutuufu okugamba nti yazimbibwa ku mutume Yesu Kristo tekina mutawaana kubanga Yesu ye mutume omukulu Yesu ye mutume omukulu Yesu ye missionary eyasooka buli muntu yenna agenda okubuulira enjiri akoppa ku Yesu. Yesu yava mu ggulu ajja atubuulira enjiri era naye n'atugamba sekutuukiriza kitange bye yantuma omutume eyasooka ye Kristo. Kati apostle ekkanisa kwe yazimbibwa is Apostle Jesus. If we could name him an apostle, he's the rock, the foundation of the church, the only one whom the heads and death never defeated. Naye Peetero amagombe gaamuyinza yafa dda. Tetuyinza kubeera mu kkanisa nga yazimbibwa ku mufu. That's wrong. Si kituufu. Ekkanisa ezimbibwa ku mulamu ye Yesu Kristo ye yafa naye ffe abaasigala tukyali balamu. Omutandisi waayo omutandisi Bayibuli si bwegamba the author and finisher of our faith. Hebrews chapter 12 verse 2 the author and finisher omutandisi yabituukiriza ate yabimaliriza ye Yesu Kristo yekka. Ffe tetulinayo mutume mulala yenna gwe twazimbako kkanisa
era n'omala ovaayo n'ogamba nti ekkanisa yazimbibwa ku nze mbu bwengwa ng'egudde omaze budde ekkanisa eri ku Yesu bonna ne bagivaamu yegenda kusigalawo kubanga yazimbibwa ku oyo omulamu era gwe mulembe mutuufu kubanga era bangi abazze bagwa nga bagikoonokako naye esigalawo kaakati ekkanisa bw'egenda esembeera ekiseera eky'enkomerero nga ne Setaani agirwanisa okumala ekiseera kiwanvu ekkanisa tutuuka kussa ne mu kutegeera nti ekkanisa ekiseera eky'enkomerero erina obubonero obuginnyonnyola era obugiraga ku bikulu bya 12:17 12:17 kati awo nsembera nzijja kuddamu ku bikulu bya 12:17 agamba atya anyonnyola atya otyo ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwanagana n'ab'omu zadde ly'abaasigalawo abakola batya abakwata ebiragiro bya Katonda ng'ate bakola ki ekyokukola era abalina okutegeeza kwa Yesu abakwata ebiragiro byani ebiragiro bya Katonda nga balina okutegeeza kwani nga balina okutegeeza kwa Yesu baasigalawo kati mu mulembe guno era Katonda akyayita omulembe gwa Nuwa yayita ku mulembe gwa Aberi yayita ng'abayita kuwaayo saddaaka ku mulembe gwa Nuwa yayita ng'abayita kuyingira lyato ku mulembe gwa Ibulayimu yayita ng'abayita kuva mu busamize ku mulembe gwa Isirayiri yayita ng'abayita kweyawula ku mawanga amalala ku mulembe gwa Yesu Kristo yayita tuteeke okukkiriza mu ye oyo saddaaka etuufu ku mulembe gw'enkomeera ayita ensi yonna eteeke okukkiriza mu saddaaka ya Yesu Kristo ate muwulire n'ebiragiro bye nga bwe yayita ku mulembe gwa Nuwa abantu balinnye eryato babeere abalamu bw'ayita n'ensi olwaleero ekkirize Yesu Kristo ku musaalaba ate wulira amateeka ge kati eyo ekkanisa esembayo eyo calling Mukama gy'aleese the word ecclesia means a calling out buli calling out erina message bwe yayita Ibulayimu he came with a message vaayo eyo jangu bwe yagenda mu Misiri ng'ayitayo Isirayiri agifuula ekkanisa ye yabaga muveeyo mu Misiri mujje munsize ku lusozi God has had a message to call out his people and even in the generations to come nezi tulimu kati God has a message he's calling out people bave mu nsi enjeemu bagambye kigudde Babuloni ekinene muveemu kati omulembe ogukomererayo Katonda ayina ecclesia a calling out ekkanisa gy'ayise agiyita kuva mu Babuloni eyina ebintu bibiri ebigikarakitarayizinga kw'ogitegeerera ekisooka olw'okuba yatabuka confusion yagaana obulokozi obuyita mu Yesu Kristo yekka ate neegaana okussaamu ekitiibwa ebiragiro bye era kwolabira eddiini tiyo si kkanisa ya Katonda wabula ddiini eri mu byayo kwe kubanga ebyo ebiyite birina kasita olaba eddiini yonna mu mulembe gwaffe nga tekkiririza mu Yesu Kristo ku musaalaba ng'omulokozi eyo ddiini naye si kkanisa ya Katonda ate kasita olaba eddiini yonna naye banga ekkiririza mu Yesu naye ng'egaana amateeka ge okugatambuliramu omanya eyo ddiini si kkanisa ya Katonda kugamba bw'otokolako ekimu bw'otokolako ekimu n'oleka ekirala a calling out now kati Katonda ayise bw'amala okutuyita atugamba mujje kati ekkanisa ekiseera eky'enkomerero erina ebintu ebyo bibiri kati ekkanisa ekiseera eky'enkomerero ebirina nze neebaza Katonda nti ansaasidde n'enjibeeramu ekkanisa egamba nti Yesu Kristo ye mulokozi yekka ate neetegeeza n'abantu nti musseemu ekitiibwa amateeka Yesu nga lwaki nyenyumiriza mu ekyo ate nsaba n'abatulaba nabo babeere mu kkanisa y'emu eyo kubanga ye ya Katonda. However, one of the important question is SDA Church ng'ekigambo oba Seventh Adventist Church ndoza kati ekyo katutereezezza ekibuuzo tumaze okumuddamu ensibuko naye wabula katutereeze mu kibuuzo Seventh Adventist Church ekyo kati kyo kyavaawa erinnya litandika ekkanisa ya Katonda. Ekkanisa ya Katonda yafuna etya laama erinnya Seventh Day kadoza owetaago nga tetunalituukako erinnya Musumba katusooke tuwummulemu katono nno tunywe ku lwendo lw'amazzi bigambo bikyawooma naye katukomewo katono.
emikolo mingi egikolebwa mu kanisa yaffe ya Seventh Adventist Church, ebitongole bingi ebikola obutaweera okulaba nga gituukiriza emiramwa gy'ekkanisa yaffe ya Seventh Adventist Church. Yensonga lwaki 3ABN TV ekutuusako program ebiva mu kkanisa yo, gye tutambulira ne tufeffetta emikolo egy'enjawulo ne tugikutuusaako, emikolo egy'abakyala, egy'abaana, egy'abavubuka, egy'Abadventist men awamu n'emikolo emirala gyonna egy'ekkanisa. Ku 3ABN TV buli lwa Sunday ku saa 3 ez'ekiro tugenda kuba tukutuusaako programu ebiva mu kkanisa, w'otegerera emikolo egy'enjawulo egiri mu kkanisa ya Seventh Adventist Church gwe gy'oli gye wasubiddwa, ate ne tugikutuusaako n'osobola okuba nga ate ogifunira ddala awo w'oli. Tosima programu ebiva mu kkanisa yo buli lwa Sunday saa 3 ez'ekiro ku 3ABN TV. Nange omuweerezaawo Albert Akawa. Katweyongereyo n'ensonga z'ekkanisa nga wezze etambula okuva ku mulembe okutuuka ku mulembe. Musumba we tuwumuliddemu ng'otubuulidde ekkanisa kyeki era etandikira wa era aninnya nannyiniyo. Kakati ekibuuzo kye tulese mu ddiiro kibadde kigamba nti ate kubanga oli abuuzizza in which year did the SDA Church start? Kati katugambe nti abuuzizza erinnya Seventh Day Adventist Church, ekkanisa ey'aba Seventh Day lyatuuka ddi okuyitibwa ekkanisa? Litandika ddi? Kati ekibuuzo tukitereezezza. Erinnya Seventh Day Adventist Church lyatuuka ddi okubanga lyeriyitibwa ekkanisa? Yo yaliwo dda. Yo badde okimanyi nti ekkanisa ebadde n'amannya ag'enjawulo. Bikula Bayibuli yomma tusomeyoko. Abantu balowooza nti tuli mu bintu bya kusaaga. Bikolwa 11:26. Bikolwa 11:26. Agamba ati otyo, agamba nti bwe yamala okumulaba n'amuleeta mu Antiokia. 11:26. N'amuleeta mu Antiokia. Awo olw'okutuuka ne bamala mwaka mulamba nga bakuŋŋaana n'ekkanisa ne bayigirizanga ekibiina kinene. Abayigirizwa ne basooka okuyitibwa Abakristaayo mu Antiokia. Eryo si linnya? Abakristaayo. Eryo si linnya? Obadde okimanyi nti erinnya eryasooka okuyitibwa ekkanisa as a name basooka bayita Bakristo. Nenga batandikira mu Antiokia. Kitegeeza ekkanisa ez'etambula ezeyitibwa amannya agaki? For example, erinnya lyayo eryasooka God of Abraham. Kale ekkanisa eyasooka. N'okusaba nno bwe tusaba Katonda wa Ibrahim. Bw'otosoma Bayibuli ng'emujulizaako nga Katonda wa Ibulayimu. Erinnya eryasooka okuyitibwa ekkanisa Katonda wa Ibulayimu. N'amala n'afuuka owa Isaaka n'ani ne Yakobo. Kyokka n'avaayo eyo n'ayitibwa ekkanisa n'eyitibwa Isirayiri. Eryo nayo lyali linnya lyayo. Akuna gazze gaba mannya mu buli mulembe. Ekkanisa ezzeefuna amannya okusinziira ku mbeera mweri n'abaani abagirimu. Katolika kulimbanga mu Seventh Day Adventist Church lyerinnya erisoose. That's a lie. Ekkanisa ezzeefuna amannya okuviira ddala ku mulembe ogwasooka. Yayitibwako Isirayiri. Yayitibwako Yuda. Ago n'amannya gaayo. Kaakati etuuse ne wano bagambye Abakristaayo. Seero lyokka waliyo eddala bikkula awo. Waliyo eddala linnya eddala. Bikolwa 9 olwokubiri. 9 olwokubiri. Somayo erinnya eddala. Agamba atya? N'amusaba ebbaluwa ez'okugenda e Damasiko eri amakuŋŋaaniro bw'alirabayo abantu ab'ekkubo obanga basajja oba bakazi abasibe abaleeta e Yerusaalemi. Abantu abaki? Ab'ekkubo. Ndozo kitegedde. People of the way. Kaakati ekkanisa yayitibwako ab'ekkubo. Omanyi lwaki yayitibwa ab'ekkubo? Because bagambanga nti Yesu ly'ekkubo. I see. Jesus is the way. Okay. Jesus is the way. Jesus is the only way.
and the only way ne bayitibwa ab'ekkubo eyo nero linnya. Kati abantu balowooza nga ngenda kwogera ku Seventh Day Adventist Church as a name mbu baalimetta bumesi kkanisa. Ekkanisa ezeeba n'amannya mu buli mulembe. Ezeebera n'amannya mu buli mulembe. Ate era nga bw'okyogedde Musumba buli linnya liina mini. Buli linnya liina mini liina amakulu mu kiseera kyalyo. N'ensonga lwaki libayitiddwa mu Antiokiya babayita Bakristaayo kubanga baali bagoberera Yesu Kristo. Wano babayita abantu b'ekkubo kubanga baabuuliranga ti Yesu y'ekkubo. Kaakati sijja kulwayo nnyo mu byafaayo, nasomesa ebyafaayo by'ekkanisa wano. Njagala ntuuke kuddibwamu kw'ekibuuzo kubanga obudde tetulina. Kati ate ekkanisa etuuka ddi okuyitibwa Seventh Day Adventist Church. Kasooke mubuulire mwaka 1863. Ekkanisa lwefuna erinnya eyitibwa Seventh Day Adventist Church. 1863. Ekkanisa officially lwefuna erinnya eriyitibwa Seventh Day Adventist Church. Ensonga esooka lwaki yafuna erinnya. Ekisooka identity. Ensi we yatuukira mu 1860 nga mu nsi mulimu ssemateeka. Ssemateeka akwetaaza okubeera ng'osobola okuba identified nti gwani. Okawulidde akantu ako kakulu. Ssemateeka akunnyonnyola gwani. So kati mu 1863 ssemateeka yali abanja abo abayitibwa ekkanisa ya Katonda okuba ne identity, okuba ne trademark. Lwaki? Kubanga balina ebizimbe, balina amasomero, balina amalwaliro, bafulumya ebitabo. Ebyo byonna tosobola bikola nga toyina linnya, kubanga erinnya lye likunnyonnyola ate ne likwawula ne ku balala bonna. Eyo ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri lwaki baali beetaaga erinnya ng'ogyeko identity, trademark n'ebirala. Baali beetaaga erinnya kubanga enjiri yali tesobola kubuna mu nsi yonna n'ekintu ekitategeerekeka. N'ekintu ekitategeerekeka. Kati engeri y'okubunya enjiri mu nsi yonna waali oteekwa okuba n'erinnya for order and organization. Otherwise awataba linnya tosobola kuba na order, tosobola kuba na organization. Ate nga Bible yetugamba ti our God is a God of order. I see. Yes. Kati nkuwadde ensonga n'endala kati ekyenziramu kiri nti why Seventh Day Adventist Church? It is called Seventh Day Adventist Church. That name was given to the church. Erinnya eryo baaliwo ekkanisa abaaliwo mu kiseera ekyo. Olw'ebyo ekkanisa eno byezeetambuliramu okuva ku lubereberye. Obadde okimanyi nti oyo ekkanisa kwe yazimbirwa ye mu Seventh Day yasooka. Gwe twayogeddeko Yesu Kristo. Omanyi nti ye mu Seventh Day yasooka. Bwe kiri. Bayibuli temwogerako nga eyatonda eggulu n'ensi. Oba abantu baagala tubasomereyo obusomezi. Ensi yonna ndowooza tubasomere gwe ate tunagamba. Nga tetunnaba kumuteekako kyakuba mu Seventh Day yasooka. Kasooke tumusome kale ng'eyatonda. Omutonzi omukulu. Tusome Yokaana. Tusome Yokaana essuula emu lusooka paka ku lwokusatu. Yokaana emu. Oba Bakolosaayi kale tusome Yokaana ayinza okuwooma okusinga Bakolosaayi. Emu olusooka. Emu olusooka nange Bakolosaayi n'amugattako ng'omaze awo. Obutyo ku lubereberye waaliwo kigambo. Lubereberye waaliwo kigambo. Kigambo n'aba awali Katonda. Kigambo n'aba awali Katonda. Kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo. Era wataali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Oyo Yesu Kristo. Obulamu bwali mu ye. Obulamu ne buba omusana gw'abantu. Haleluya. Bakolosaayi 15. Kristo yennyini gwe tulabiramu Katonda atalabika. Amiina. Era ye mwana omubereberye akulira ebitonde byonna. Amiina. Ebintu byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi. Ebirabika n'ebitalabika. Newankubadde entebe z'obwakabaka n'obufuzi bw'amatwale wadde abakungu n'ab'obuyinza byonna byatonderwa mu ye era ku lulwe. Amiina. Kakati mwoyo kigambo. Ebintu byonna mwe byatondebwa. Ebituukirira. Ye era ku lulwe. Kakati oyo yatonda byonna. Ekkanisa kwe yazimbirwa. Wulira kye yakola ng'atonda. Lubereberye essuula 2 olusooka paka ku lwokusatu.
kati nkunnyonnyola Seventh Day Adventist lwaki erinnya lyatukanibwa ekkanisa lubereberyeemu agamba atya 10 otyo olusooka oluberebere Katonda yatonda eggulu n'ensi luberebere sura 2 soma 2 ebyovudde wala agamba atya ne biggwa okukola eggulu n'ensi naki n'eggye lyabyo lyonna otyo Katonda n'akola atya Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye yakola n'awummula ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye gyonna gye yakola ani oyo awummula Katonda yawummula Katonda yawummula omutonzi w'eggulu naki bwe tasomyeko nga ye Yesu ani Yesu Kristo ate nga twagambe nti Yesu Kristo ekkanisa kwekola ki kwetudde kitegeeza oyo ekkanisa kwezimbirwa ye yasooka okuwummula ku lunaku olw'omusanvu genda mu maaso n'akola atya ebirala n'akola atya neyeyongerayo n'agamba Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alukola atya n'alutukuza webali kubanga olwo bwe yawummuliramu otyo mu mirimu gye gyonna Katonda gye yakola era gye yakola ki gye yatonda era gye yakola ebyo terigwana kuba linnya lya kkanisa Seventh Day Sabbath Katonda ng'amaze okutonda ekintu gye yasooka okukola kuteekawo sabbiiti Yesu omutonzi w'eggulu n'ensi n'ebigirimu byonna nannyini kkanisa era omutwe gwayo ye yasooka okuwummula ku sabbiiti Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alukola atya n'alutukuza n'awummula kati bino byogerwa nga tewali Bayisirayiri era nze newunya abantu abali abatulaba abalowooza nti sabbiiti y'Abayudaaya omanyi tebaagala kusoma Bayibuli kubanga baagala babule naye ffe tugezaako basomesa amazima osanga banaalokoka ne bawona okufa bino ebigambo byenjogedde byogerwa ku butonzi nga n'ekibi tekinnabaawo nga n'Abayisirayiri tebannabaawo sabbiiti si y'Abayisirayiri Abayisirayiri baafuuka kitundu ku kanisa ya Katonda kyebava bagikuuma sabbiiti si ya Ibulayimu Ibulayimu yafuuka kitundu ku kanisa ya Katonda kyava yakwata amateeka ga Katonda sabbiiti si y'Abakristaayo Abakristaayo baafuuka kitundu ku kanisa kyevuna nti Yesu yagikuuma Pawulo n'agikuuma n'abatume ne bagikuuma sabbiiti si yaffe aba Seventh Day twe twafuuka ekitundu ku kanisa ya Katonda naffe ne tugiyingiramu Kristo kyava ajja agitunywereze mu ffe abantu batubagamba kubanga bwe yajja n'agamba nga bwe yali enkola ye nga bwe yali empisa ye kuviira ddala mu lubereberye kyova olaba nti buli ayingira buli afuuka ekitundu ku kanisa ya Katonda ng'ayingira mu sabbiiti Abayudaaya bwe baafuuka ne bagiyingira ey'omusanvu olunaku olw'omusanvu Saturday kaakati tuva tugamba nti Seventh Day gabadde amazima ag'ekkanisa eno okuvanga ensi yakagibwako emikono era gye emisumaali gye bakomerera tetulinayo mazima makadde we have no older truth than the Sabbath kubanga actually muyo mwe basinze n'okukomerera emisumaali kakati bwe kyo era amateeka abantu tebagalwanisa kubanga mabi era abantu bagamba nti amateeka gaavaawo ojja omukwatire ku mukazi we ogenda okuwulirawo oloma olonga etteeka livaayo amateeka gaavaawo omusumba abafeze waliwo gwe babanja ennaku ezo balina ekizimbe kye bamubanja nzimba ekizimbe kyaffe watusuubiza ekizimbe kyaffe tubabuuza mmwe ababanja ekizimbe kubanga mwawaayo ssente bwe kibanga amateeka gaavaawo kakati ate ekizimbe mubanja kyaki kubanga etteeka ly'obubbi terikyakola abantu banaye baddemu okutegeera gweoyinza otya okubanja ekizimbe nti olina ssente ze wawaayo owulira ng'ate etteeka ly'obubbi lyavaawo kati omusumba omuvunaana ki that is bwe kibanga olowooza nti yazitwala ayinza nakuba alina mu nteekateeka ng'agenda kuzimba kubanga ebintu by'okuzimba tebipapirwamu naye bw'oyimirira ggwe endiga nagamba nti musumba twagala ekizimbe kyaffe kye watusuubiza obanja kyaki ng'ate etteeka ly'obubbi lyavaawo muleke bw'atwala atwale kubanga amateeka tewali abo bonna abagaana amateeka tebaagala kubabba abo bonna abagaana amateeka tebaagala kwenda ku bakazi baabwe abo bonna abagaana amateeka tebaagala kubatta kyokka ekyewuunyisa kiri kimu bwe gituuka ku sabbiiti awo nga bagajjawo bonna naye nno naye ne Mukama naye taviiramu naye neyina gyeraga yagamba ne bw'omenya eryo gonna oba ogamaze olowooza sabbiiti erina gyegenda teyina eyo yokka emu Seventh Day Sabbath yereetedde ensi yonna ogamba nti amateeka gaavaawo waakiri gaviirewo ddala naye nga tetugikuumye
Can you imagine? Nenga ate tegajja Can you imagine? Neno kubanga galina neyaga olowooza galina gye yadde kagenda akatonyeze yadde akanyukuta okutuusa tebigenda paka okusanga Yesu akoze eki paka Yesu gakomye yadde akatonyeze tekavaamu kale ekigambo 70 tukizanyisa ago mazima agatazanyirwako agavira ddala ku lubereberye kale kanisa yakanda bwetuuka mu 108 ne bagamba naye come on if we need a name to identify us we think the word seventh day Sabbath is so much important kubanga it has been the truth from Adam. Amen. Throughout Abraham and all his generation, the entire Israel community, and in the Christian economy as well. Let us have this. Let us have this. Seventh day. Abatume bagikuuma, Yesu yagikuuma, bannabbi bagikuuma, Isirayiri yagikuuma, mu lubereberye yaliyo, egenda kubayo mu ggulu. Why not this truth to identify us? Why not? Kati ngenze ku Adventisti. Okay. Ngeze ku Adventisti. Tukyali ku mukama waffe Yesu kubanga ffe ye mukulu w'ekkanisa yaffe. Fetuga nti mukama waffe oyo Yesu bwe yali atonda yawummula ku Sabbiiti n'alutukuza n'aluwa omukisa. Kyetuba tuyitibwa Seventh Day. Ate mukama waffe oyo Yesu eyatulokola gwe tukkiriza atumulindirira okudda. That's why we are called Adventists. Enyiriri nga mpitirivu tusomewa. Tusomewa. Yokaana kale soma Yokaana kye kitabo ekyangu. Yokaana 14. Yokaana 14. Olwokusatu. Soma Yokaana 14 olwokusatu. Agamba bw'ati. Era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo. Nikola ntya? Nikomawo nate. Nenkola ntya? Ne mbatwala gyendi. Gyendi nammwe mukole ki? Nze gyendi Oki? nammwe mubeere eyo. Bikola ne Bebulaniya 9:27 olugatte lumu. Bebulaniya. Abantu bategeeze nti lwaki ekkanisa yateekebwako ekigambo Adventist. Bebulaniya erinnya waliwo omutume eyatuula mu lukiiko olumu n'alisalawo. N'aluyiya. Bebulaniya 9:27 agamba ati 9:27. Soma. 27 agambye nti era ng'abantu bwe baterekerwa okufa omulundi ogumu otyo oluvannyuma lw'okwo musango. 28. Era ne Kristo bw'atyo bwe yamala okuweebwayo omulundi ogumu okwetikka ebibi by'abangi alikola atya alirabika omulundi ogwokubiri awatali kibi eri abo abamulindirira olw'obulokozi. Okyayagala ki? Balindirizi. Bayibuli ekugambye nti oyo Yesu Kristo gwe tukkiriza nannyini kkanisa yaffe agenda kudda kubanga yasuubiza ogwokubiri. Naye ekimukomyawo ogwokubiri ku luno si kukolagana na kiri naye kutwala abamulindirira. Adventist. Yesu akomawo kunona ba Adventists abalindirize. Katulina abantu abali ku nsi kuno mu ddiini ez'enjawulo nga bo tebalinda Yesu. Bagula butambaala banonya mazzi ga mikisa success yaabwe kulinnya nyonyi kugenda ebyensi bibamale success yaabwe kulonda kyapa mu linnya lyo success yaabwe kugenda kumusabira Sara azaala abalongo ye yakoma. Bayibuli kyeva egamba nti obanga mu bintu by'omu nsi muno mokka mwe tulina essuubi mu Yesu tuli baakusaasirwa okusinga abantu bonna. Kati fere tuli mu Yesu kunoonya visa biggwawo ate nga nabo baggwawo. Fere tuli mu Yesu kunoonya banaatuziika. Kambere munnaye muno omulambo gwange oyagala guleme guzika ffe busibe tubeeza mu Yesu. Fere tuli mu Yesu kunoonya banaabeera ku ntaana nga tufudde. Fere tuli mu Yesu kunoonya visa na gundi na byapa by'amataka sibana kuzaala baana. Fere tuli mu Yesu kunoonya ebyo byonna. Tuli mu Yesu kubanga dda oba tubifunye oba tetubifunye. That's none of our business. Ate neera tumulimu lwa kwagala. Ate nga tuli basanyufu kubanga tuli mulindirira. Kakyava agamba nti abamulindirira olw'obuki olw'obulokozi. Kati kanisa ya Katonda y'ekiseera kino nga lwaki tetuumibwa Adventist kubanga abalimu bonna balindirira. Gobadde okimanyi nti olunyiriro olusembayo mu Bayibuli bikula ku bikkulirwa. Lwekulira ku bikkulirwa 22. Abantu bayinza okuba tebannategeera nti olunyiriro olusembayo mu Bayibuli naye olwogera ekyo ku bikkulirwa 22 onyo olwabiri soma agamba atya. Ategeeza bino agamba atya ayogera nti amaliriza atya weewaawo njija mangu amiina otyo jangu mukama waffe Yesu. Owulidde Bayibuli bwefundikira? Bayibuli yennyini mu nnyiriri ezisembayo ebbiri efundikira na kigambo eki
owulidde ekigambo ekyo weewaawo nkola ki nzija weewaawo nkola ki nzija beto bayibuli bwefundikira bayibuli ekitabo kyoyo gwe tukkiriza yesu kifundikira n'ebigambo I'm coming back nga bwenzija 20 soma nga bwenzija otyo ekisa kya mukama waffe kibeerenga n'abatukuvu be amina bayibuli neekulozinga bayibuli yennyini ekulozinga na kujja kwa yesu ekulozinga egamba nzija kakati bw'otabeera mu adventist obeera ki omusomi wa bayibuli ayinza okugisoma n'ataba mulindirizi wa yesu kati ye kanisa eyasigalawo gyempita abantu bonna abatulaba bayingiremu Seventh Day Adventist Church eyimiridde ku musingi ogw'ekigambo kya Katonda. Byonna byeyitibwa, byonna byeyigiriza, byonna byesomesa biva mu kigambo kya Katonda. Kale waliwo abuzze ekibuuza kale watulaze tiyo sabbiiti eviira ddala ku lubereberye kakati bw'obwa Adventist ye etandikira ku mmwe ani yagamba abantu nti ffe tusoose okuba abadi Adamu ne Kawa be basooka mbasomere yaani kamba somereyo Yobu omanyi Yobu Yobu doza tunasomayo ku Yobu kubanga musumba nti nga bwe tugenda mu Yobu Adamu ne Kawa be basooka okulindira ndio soko some Yuda soko some Yuda suremu Yuda tayina sura Yuda olunyirirwa 14 ne 15 twagala tubabuulire omu Adventist eyasooka Yuda 17 era 14 15 era abo yabalagulako Enoki ow'omusanvu okuva ku Adamu yagamba atya n'ayogera nti ng'ayogera bigambo ki laba Mukama yajja n'abatukuvu be 10 otyo okuleeta omusango ku bonna n'okusinza omusango bonna abatatya Katonda olw'ebikolwa byabwe byonna bye bakoledde mu butatya Katonda. Yabalagulako Enoki n'olw'ebigambo byabwe byonna ebikakanyavu aboonoonyi abatatya Katonda abatatya Katonda bye bamwogeddeko. Yes. Yabalagulako Enoki ow'omusanvu okuva ku Adamu, the 7th generation from Adam. Omuntu ow'omusanvu eyazaalibwa nga Adamu amaze okuzaala yali alinda Yesu adde. Amina. Gwe n'ogamba nti Adventism si mazima agabadde mu kanisa okuva ku lubereberye. Obadde okimanyi nti Yobu kyekitabo ekisinga obukadde mu Bayibuli. The oldest. Kikadde omuntu yadirowooza nti lubereberye masoma ne Yobu 19 olwa 26 agamba atya ne Yobu katumusome olwa 26 paka 27 agamba atya Yobu 26 soma agamba bw'ati ayogere era eddiba ery'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda. Kaakati alindirira Yobu alindira okulaba Katonda n'amaaso ge. Enoka ow'omusanvu okuva Adamu alindira. Saakadde kusoma bano kuba bano bapya kubanga ate bwe tugenda mu Badawudi n'abalala bonna balindirizi. Obadde okimanyi nti bonna babadde balindirizi ba Yesu Kristo. Kaakati Seventh Day Adventist Church lino linnya erireflecting amazima ekkanisa gezeewanirira okuviira ddala ku Adamu. Kati kyeva eyitibwa Seventh Day Adventist. Ate nno musumba tuyambe otugireyo n'obulindirizi obw'emirundi 2. Kituufu. Kubanga bwe twamulindirira ogwasooka katumulindirira gwakumi. Twamulindirira ogwasooka okutulokola. Kyayogedde wali yajja omulundi ogwasooka okutulokola. Naye alidda omulundi ogwokubiri kutwala awatali kibi
bwekiri eri abamulindirira olw'obulokozi. Yuda abayogeddeko nti agenda kujja asalina omusango gwegwe omulundi ogwokubiri. Yobu gwagambye newankwadde ng'omubiri gwange gugenda kufa naye mmanyi nti ndyambazibwa omulala nenziramu nendaba Yesu. Gwe mulundi ogwokumeka? Ogwokubiri. Bwekibanga abaatusooka mu antediluvian world nga n'amataba tegannajja baali ba adventi. Kati ate ffe abaliwo kati ffe tukola ki? So erinnya lituukirira ddala mu mulembe. Kati ndozo ekisuubizo kya Kristo mwe kirina okutuukirira ekisembayo kubanga azze ng'atuwa ebisuubizo bya njawulo. Kubanga bwe yasuubiza mu lubereberye ezzadde eriribetenta omutwe ekyo kyatuukirira bwe yazaalibwa. Naye ate kati okusuubira kuno okwokubira kuno kwakudda kwakutwala kakati ate okwo kususse abasuusuddwa abaasigalawo olw'obulokozi. Kyetuva tukubiriza abantu abatulaba era nga twagala kubeekwekerera. Seventh Adventist Church ye kanisa yokka esitudde amazima agaze gayigirizibwa okuva ku lubereberye. Tuva tukubiriza abantu mu bujjuvu bwago bayingire mu kanisa ya Katonda. Tetubayingiza mu kanisa ya Katonda kutuwa birabo. Era tetubeetaga babanga bajja kutuwa birabo tebajja. Tetubayingiza mu kanisa ya Katonda kuweza muwendo. Era gwe oba oliyo kanti bambi aba Seventh Day batono katugende tuwerewereko gwe tujja. Twagala oyingire obwa Adventist kubanga mulimu essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Mulimu obuwanguzi obuli mu Yesu Kristo. Tubayita bonna bayingire kanisa eno gyayogeddeko ezimbiddwa ku Yesu. Basobole okubeera abawanguzi. Amen. Webale nnyo Musumba oyogedde bulungi. Mukwano gwange ndooza naawe ensonga oziwulidde. Ekkanisa Katonda gye yeeroboza erimu abawulize, erimu abakkiriza, erimu abawombeefu ate nga balindirira. Ebintu bino byonna bw'obitunuulira obuwulize bwakuwulira amateeka ge, mulimu okwagala ng'oyagala Katonda, okulindirira oyo yasuubiza ekisuubizo kye. Okuyimiriza akawa ate abantu bakimanyi nti ekkanisa yazimbirwa ku Yesu si ku bantu. Togezaako n'olowooza nti Morin byali mu kunnyonnyola kaakati bireflectinga abantu kubanga omuntu ye nga ye asobola oganze sijja kuwulira. Oyinza n'okubeera ngo olina omu Seventh Day yakkola obubi. Oyinza n'okubeera ngo olina omu Seventh Day yakutuusaako obulabe. Ekyo tekitegeeza nti oyo ekkanisa. Ekkanisa ya Kristo. Oyo yayingira buyingizi n'alemerwa kuwona. Naye tumusabira naye awone. Ate naawe era jangu kubanga naawe olina ebikuleme naawe okole ki? Owone. I wanted to clarify that. Toyanza nnyo toyanze. Byogeddwa. Tulekeyo ki tumwogere ki? Naye tukwagaliza obuwanguzi. Ekkanisa eno gye tukoola ne bamulaba tulafuba n'okwogera bigambo bya Katonda byennyini kubanga ateekateeka eggwanga eri mutya ate ng'akomawo okunona ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro. Toyinza kulowooza nti omenyeka mu kimu ekirala n'osigala ng'owagganyadde. Agamba amateeka ge gonna mu bujjuvu bwago bw'omenyako erimu gonna obeera ogamenye. Kati ffe okulafubana kwaffe si kwa kuyita nga kuweza muwendo nga bw'agambye naye tukoola kubanga tukozesa ebigambo bya Katonda atuyita ffe tubaagaliza ggulu tubaagaliza kutuuka wa kitaffe kwe kugamba nti nze nagenda ntya gw'osigalire. Y'ensonga lwaki yantuma n'aŋŋamba genda bw'eri mu Matayo 28:19-20 genda obabuulire enjiri, go ye therefore and preach the gospel. Genda obabuulire amawulire amalungi gano babatizibwe bakkirize balokolebwe. Kati ago ge maanyi gaffe ge mulaba tuteekamu. Tetwagala nnyo okugamba nti no we are the best but we are saying God says if you have to come jangu bw'oti ate bw'otuuka eno weeyise bw'oti. Byebyo byokka bye tugezaako okwogera. Naye Mukama atusaasire ebyo tusabira n'abatwogeddeko obubi nga mulowooza ntubaagaliza bubi naye ffe tubaagaliza bulungi tubaagaliza buwanguzi tubayita kuyingira mu bulokozi okuli mu Mukama waffe Yesu Kristo n'amazima ge gonna nga bwe gayimiridde era nga bwe gakiikirirwa mu Bayibuli egamba kye. Kale Mukama atuwa omukisa atuwa okubeera abawulize abakkakkamu
mu kumwagala tutegeerera tukole tugondere ebyo byakola atya byatugamba. Tubaagaliza n'emikisa gya Katonda. Mwebale okweyunga ku puroguramu yaffe eno olwaleero. Mutukoze bulungi, mweyongere okugigaziya nga mugaba bye tugiteesezzaako ne byetukubaganyizaako ebirowoozo wano, mubigabireko n'abalala, kubanga amazima gano gwe musana ogubuze eri ensi mu kiseera ekifaananako bwe kiti ekyenzikiza, obulimba we bwetolooledde. Kati tosigala mu balimbibwa, kubanga ekiseera eky'okugamba nti saamanya tekiribaawo kuwoza kwonna, naye ng'amazima gano gakyaliwo, gatwale gakufuukira ettabaaza. Mukama batuweera omukisa. Musumba tumirayo omuntu omu. Njagala okutumirako maama wange Esebo omukyala Susan Sempala kwali alaba. Amiina. N'abalala mwenna abalaba nga bongambye omu kankomaawo naye mwenna mbatumidde mu linnya lya Yesu. Amiina. Nange ngenda kutumirayo omu omukyala Mukwaya Musisi, mukyala Mukwaya Musisi Prose, naawe nkutumiddeko nnyo mu ngeri enjawulo. Mukama akumpeera omukisa. Abalala mwenna tubaagala, Mukama batukuumire. Katusabese. Tukwebaza Mukama kubanga otuwadde ekisa okuyiga. Wiiki etandise, tuwe omukisa gwo gutukulembere okugiyitamu. Obugabizi n'ekisa kyo bitubeere. Kyenkomerero tuwe obuwanguzi bw'oli bw'okomezaawo obwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Toyanza nnyo Musumba. Katonda awaddeyo obugagga bw'eggulu bwonna okutulokola ffe abantu. Yatuwa omwana we omu yekka, Yesu Kristo, eyakka wano ku nsi n'akola ebyamagero n'ebyewuunyisa bingi nnyo eri ffe abantu, ffe tusobole okulokolebwa. N'olw'ensonga eyo tuzzibwamu amaanyi olw'emikisa gye tufuna okuva eri Katonda. Okuwandiika ebipande nga tuwaayo olugero lwaffe olw'ebirungi Mukama Katonda by'atukoledde, nga tumujulira. Njagala kukakasa nti tolwana nange. Olwana ne Katonda wange. Program Julira Mukama wano ku 3ABN TV. Weeri okuwa omukisa okujulira Mukama Katonda byakukoledde eri abantu bategeere Katonda oyo akola obulamu bwaffe. Okutandika n'essaawa emu ey'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 2 buli Saturday. Nange omwanjuzi wo Dembe Herbert wano ku 3ABN TV, obubaka obutajugu.